Katonda ngira batula bulungi mu masinzizo gaabwe ne beeramula ate ne bawa ekitiibwa Tonda nga bamuteeseeko ne kabaka waabwe tiyakulembera mu nsi yaabwe ne kikakasa ti ate kabaka taba Katonda n'ekyannaku okuwulira tinennaku zino Museveni atandise okweyita Katonda yaga nti ndi kumpi ne Katonda ekyo era nakyo bannaddiini mukulu kaggwa kyabadde abalumiriza basirika biki beeyanza biki ekiro bagenda wa mu State House kukola ki kale nno obutabalwisaayo tuleke kutwala nti ekintu kiri awo kibi nakiri kibi nakiri kibi kubanga bw'osonga bw'oti mu kibi engalo ssatu ziyinza okubanga ze zikusongamu naawe kino ekya Museveni okubonyaabonya Buganda kiringa kyobote era Abaganda ne bakiyiga ne bayiga era ansuubira kye kiremesezza Abaganda okusalawo kati nti kati tuddewa twesigaani twesiga naye laba be twesize kye batukola kati awo ewali kati kalimanywera buli ayinza kati okuvaayo okwagala okukulamula Buganda ne Uganda Buganda nedda ebbali negamba nti ssekawuka kaali kannono awo era wewali kati obuzibu obunene obulemesezza Obuganda okugenda mu maaso nga butya nti kebunaatandika ate okugenda nga bwesiga gundi era bujja kwesanga nga olutalo lwe bulwanye lufu ng'era bwe musiiba mu kiggumiza nti waliwo okulwana entalo enfu okugenda okukakkana nga temulina kye mufunyeewo senga vuddemu ngazzeemu naye tuleke kugenda nga tuwamanta tuwaayiriza tuyita ekirungi ate ne tukiyita ekibi naye tutandike okulaba ekibi kye kino ab'enkwe be bano mukulu Katikkiro osobezza weetonde ate kyekyo kye tugamba bannaddiini mmwe lwaki mwatwala kabaka mu State House gye musiiba mugenda ne mugamba ayogere ne Museveni nga mumanyi bulungi ti Museveni akiranze nti tajja kugenda Bugerere mwali mutwalayo yeegayirire Museveni amukiriza ogende Bugerere oba kiki ye lwaki temwetonda era nawe busirisi kale n'ebizibu bya Buganda wano tubitwale nti ddala ddala abakulembeze baffe balina obuzibu era be bali mu buzibu kati ffe abasajja Abaganda n'abakyala Abaganda tusiiba tukeera genda kukola mirimu era tetulina musango tutunuulidde abakulu tugambe weewaawo naye tugenda okulaba ng'abantu bakaabawo Buganda wangaala Buganda ewangaale bannange oyo abadde Musajja Gyagenda wane Bungereza agambye ekiremesezza Abaganda obutasalawo olw'ebizibu bye tubaddemu katukwate akasimu kano tetujja kukalwisa atukubidde nnyabo oba ssebo tusanyusa okuwuliza omulamwa gw'amaanyi gukutte wansi ne waggulu amasimu nnonda mu malonde wano naye akazindaalo nkakuwadde kako baako nekyotubuulira
ku mulamwa oguli waggulu Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebyawangaale. Agunde gundo omutanda mulongo nze nkomyewo. Tusanze okuwuliza mulongo. Kati ndoza mumpulira bulungi. Kantuukire ku gundi ku nsonga nti kyendowooza ekisinga okutuleetera omutawaana e Buganda eyo era ng'ebintu ebisinga obungi ebitugendako nti nno ekintu kino kibadde kyetaagisa nnyo era banaye mwebale nnyo okutuweereza ekyokwesomesa ebintu ebitatusomesebwa kubanga abasoma ku ddiini mujja kulaba nti abatusomesa eddiini batandikanga butandisi kutusomesa ssuula tebatusomesa bintu bino obwajje byava nangeri bazungu bannaffe abalala bonna abalabba engeri gye babitandikamu bw'obeera otambuddeko mu bitundu oluusi ekyo kyekiyamba okulambula ebitundu ebitukuvu ne bweyo oyinza okufuna okuyiga ng'ogasseko n'okusoma ebitabo okuyiga ebintu ebimu ebikubangula mu bwongo n'osobola okutegeera abantu abalala n'ebintu byabwe ne lwaki bakola bye bakola ne lwaki kati bakola bye bakola newa woyimiridde gwe mu mbeho z'eno yonna nangeri kigwe gye bakulabamu n'engeri gye weeyisaamu kaakati ebyafaayo ebyo ebya kyaki kaakati kaŋŋambe nti nga tuyita mu byangungu Yesu tazaalibwa ebintu bino byonna biri mu byafaayo abantu tebateekwa kubirowooza nkuti ebintu bino bya ddiini bya myoyo bya ngero zaawo olwatuuka ekizike ne kijja ne kitambula na biki ebyaliwo ebintu bwe bityo byebiyiye ebintu byaliwo Yesu yatambulira ddala era bw'oba ogenze e Yerusaalemi eyo kikuyamba n'Emekka n'olabira ddala nti wano gundi we yakolera kino wano gundi we yakolera kiri wano wali kweganga ebintu bya ddala bazze babitambuza ng'omuntu alina ebitandikirwako n'abanga abimanyi asobola okumanya engeri naye gy'atambuza mu bulamu bwe n'okufuna eddembe kubanga kakati tuli katugambe mu kidiba eky'endowooza ennyingi ez'enkola ennyingi muteekwa okumanya ki kye muteekwa okutwala ekiyinza obbawa eddembe n'abantu abalala baabikola batya Yesu n'azaalibwa emyaka 2000 emabega njagala okuyita mu byangungu Yesu n'akumirwa ku musaalo ebyo byonna byaliwo kubanga si yekka yakumirirwa kyali kibonerezo ky'Abaromani ebiseera ebyo ng'Abaromani bafuga obumbula nga ffe naffe kati bwe tuli mu bumbula nga bafuga obumbula ekitundu kinene ekyensi nga ne Isirayiri mwogitwalidde Yesu bw'ava mu bulamu bw'ava mu nsi muno n'agira gundi abajulizwa bwe 12 ne bagira nankani ne bagenda mu maaso n'okusomesa n'okuwonya abantu ne byonna bye yali akola kibalibwa nti kyaki oba katugambe ekkanisa kyonna ky'oba oyagadde okugira nankani okukiyita ekkanisa kigambo ndooza kya Luwarabu kyaki kigambo kyava mu Luyonaani mu kigambo kye bayita kiriyaki kitegeeza nti ennyumba ya Mukama kati bwegamba ebalibwa bagirowoozako kyaki nti yatandika okuva mu kaŋŋambe mu mwaka ogusooka kati tuli mu 2012 yava mu mwaka ogusooka kati gye bayitanga 1 AD Yesu we yabalira nti nno mu kiseera ekyo we yagira nankani bagamba abamu bano abakubuulira ebintu nti Yesu yennyini ye yagitandika bwe yagamba Peter nti gwe ejjinja kwenja okuzimba egundi kyaki yange Peter gundi omu kubayigirizwa be yafuuka oluvannyuma kuba baali abayigirizwa oluvannyuma be baafuuka nerabidde ekigambo ekyo kati bwe tukiyita mu Luganda anyway kaakati be yali ayigiriza oluvannyuma be baafuuka abatume kubanga oluvannyuma n'abatuma mugende mu nsi yonna mutambuze eddiini kati kyaki eyo bwetandika yabaako ebintu bingi nnyo olw'okubanga Abaromani baaliwo abantu beekwekanga bwekwesi baayinanga obubonero bw'ebyennyanja ne bagenda ne beekwekanga mu caves ne basabira eyo mu biseera ebyo ebyasooka kyaki ezo zaalinganga bwezirabye bwe zibadde ng'eka
kubanga abawarabu bwe bajja mu Buganda n'abazungu ne bajja Abaganda bagendangayo abasinga olwokubanga baabawanga ebintu kati n'abantu abo basooka mu kyaki ezo tetwabera banjawulo kubo nabo bagendanga ne batuulaawo ne babafumbira emmere ne babawa ne babakola ki nga batandika batandisa obbasaamu ekintu namwe mubeeko kye mukola nga batuulaawo ne bagalamira ne balinda ekyayi ekyenkya ne balinda ekyeggulo ne balinda ekyemisana nekye byonna kale oluvannyuma nga kyongedde okugukaguka kati kyakyeva etya mu buwambe bw'Abayisirayiri neeyingira neewamba Abaroma abantu batandika stories ezikwata ku Yesu nabana abajuliza ebintu bye bagenda bakola n'engeri gye batambulanga mu bitundu bino ebya Balkan countries mu nsi ezirinaanyaawo ne bituuka ne biyingira mu Roma kati byayingira munda mu nnyumba ya empera abantu ba empera abamu ne batandika okukkiriza kati empera n'alaba nga takyalina ngeri gyayinza kugenda kutulugunya bakristaayo kubanga baali baleese amaanyi mangi kati Roma